This time, this is our 1962. Mu 1962, bajjajja baffe baali bato nga ffe, baali myaka gyaffe, baali balwana n'abazungu, baali bawakana n'abazungu, abazungu baali batiisatiisa, ne bajjajja baffe baagamba no, this is our country, ne bagoba abazungu. Okay? Kati abazungu bwe bagenda, wayisewo 63 years, emyaka nkaaga n'eshatu since independence. Naye mu myaka egyo nkaaga mu esatu, Museveni atuteeko myaka 40. N'emyaka 40 Uganda ezze emabega. It is as if kati ffe tulinga abali mu 1925. Amalwaliro abakazi bafa nga bazaala, naye tusindikayo ba government officials ne batuula mu meeting ne bateesa nga mulimu Abannakenya, mulimu ab'e Rwanda, mulimu Abatanzania. Batuule Maputo ne basalawo nti okulekeraawo abakazi ne bakoma nga tebakyafa nga bazaala, n'abaana nga tebakyafa nga bazaala, mulinyise budget y'ebyobulamu ebeere ku 15%. Rwanda n'ekikola amalwaliro gali tiki, Nairobi n'ekikola bali tiki. Fezaffe bazirya buli tobolaba aba political class bonna balwalira Nairobi. Uganda ne Kenya ne Tanzania zaatuula ne bagamba bakole standard gauge railway. Kenya okuva Nairobi paka Mombasa, oliye osobola okuba ng'osula Nairobi naye ng'okolera Mombasa. Tanzania bagikola, eze Uganda zonna ne bazirya. Bannayikamba buli mu 2025 kisoboka n'obeera ng'osula Kabaale ate ng'okolera Kampala. Ekyo kisoboka. Zebandi bagamba you don't believe me kubanga temubirabangako. Naye tutambudde mu nsi ze tusinga natural resources. So njagala babulira kino tusobola kikola in our lifetime. Ne mukirabako tusobola kikola, osobola kirabako ng'okyali muvubuka. It all starts and ends with leadership. Nabwekyo banywanyi banje kambagambire ki tulina omukisa eno tugiyita protest vote. Bw'oba otunudde byabakama yagambye titulina abalonzi miliyoni 19. Naye bw'otunula mu Uganda tunula wano wonna abasinga mbasinga obukulu. Kyokka nze Museveni yasanga nga nyina emyaka 4. Kambabuuze wanani yalabye ku pulezidenti omulala wano mu Uganda? So temusobola kukibirivinga bwe mbagamba bwe tukyusa Uganda tusobola okukyenjinga byonna. Emirimu ne gibeerawo kuba enguudo tuzikozesa ezo ssente eziva mu byobugaga byaffe n'eziva mu misolo gyaffe. Abasawo ne tubasasula, tusobola okusasula abasawo baffe. Twabagamba mu manifesto yaffe nti tugenda kulukulutinga abasawo times 16. Buli LC1 only 3 kilometers waliwo balina okubeerawo extenda 3 nga mulimu dokita. Saawa zino mu Uganda buli dokita akola ku bantu 2.2. Dokita omu bw'ati. Kyokka nga te dokita ekinene ennyo yandibadde akola ku bantu 1000. Tusomesezza abaana ba dokita. Naye okugenda mu internship mubalaba abadokita nga beekalakaasa. Saawa zino abasomesa bali mu kwekalakaasa lwakuba abasirikale be bakyalonye. Naye nammwe mwandibadde mwekalakaasa mwana. Abasirikale baffe tolaba nti abasirikale abo babakozesa ebikyamu ne babalagira ne batukuba nga tubalwanira. Naye njagala babulira mu Uganda empya abasirikale baffe bajja kweyagala. W'omusirikale atandikibwa kajja kufuna akakadde kamu n'okweyongera waggulu. Ekyo kitegeeza nti abasirikale bajja kuba barespectinga abantu nga tebatulugunya bantu kubanga basasulwa bulungi. In any case bagenda kubawo dictatorship.